Okay, butere celebrity track extra UG omukutu kwa ino kubeera noba ngomanya ebintu bino byonna nga buyino tambula lunaku olwaleero akasana Uganda ndowooza kali ku 37.9 degree Fahrenheit ebera Fahrenheit Celsius mu mwasoma ebya Fahrenheit ne Celsius mukulu case akazana ko kampola mpola ate tuketagira ddala mu kaseera nga kano kwa bwene tonye ekirwadde kireme kutambula speed naye katugeza kubanga tugondera amateeka g'abasawo aga COVID-19 era wano tuli aka distance wekali temuwakana ntwani zaina Joseph Oktura abali Dubai abali Kenya Nairobi abali Kinshasa abali Mudiara abali Burundi abali UK USA mwenna mbaniriza ku mukutu obwabwa officially ntandise bwinto nakulwalero nzize n'omuyimbi abasinga mwasinga mutegeera Kasenyanku olimba amanyi Kasenyanku awo bisigadde simanyi byongerako sijja kuonoona lyrics abayita Ray signature oba gite signature ya Ray ogambe Ray tukwaniriza ku celebrity track bro ogambo tetuzomeko kubeera bitano ogambo Ray please ogambo tyama oli bulungi sina mtawana wengo okumye mutindo ngonja amona tulina okugenda mu maaso tewali kinatulemesa wadde bi covid webiri naye tebina tuganagenda mu maaso so yeah obulamu bulungi okugamba obulamu bulungi nnyo tukola tulina ebirala bye tukola ne music tukyamukola music kyamukola ddala music muwandiika si kyayimba naye nga muwandiika yep omuntu akuyiga nagamba Ray a bush background before joining music nga tunatuuka ku music awo you had a group gye mwalinamu was it Larry wayina kayimba ako ngera bidde title you make me happy yes onyiriranga ako big time yes ebiseera ebyo team mwegatta mutya gwe ne Larry ebiseera ebyo okukola tiimu yamwe gye mwalina dio yali amaanyi by the way ate twatandikire ate twali basatu teyali dio mwali basatu yes mutandikirawo twatandika biseera ebyo twali dooza ffenna twakava mu ssomero twali baana bato senior 6 vacation yes netujoininga Silver Kyagulanyi ya forminga group eyo era netukola bye twasobola okukola by then ate netumaa netwawukana because omanyi muba muli baana bato ate waba nnyo bibatwala naye mutandika okukula onaagala kukola bino ono yeetaaga bino oli yeetaaga bino so obulamu bugenda bukyuka kati buli omu naafuna ango gye yakwata netugenda mu maaso bwebyo naye nga buli omu gyali what are the memories zojjukira ze mwasharing by then the memories were like you know the beginning was not hard but it was hard because I remember we used to sleep in studio working doing music planning twali tukyagala nnyo we had this love for the music industry and so the memories zote so akuvaawo twali tulinga baluganda nga tufuusenga family so yeah bingi nnyo industry abaniriza etya industry yali actually nice abantu batwagalira ddala I think we were one of the boy group like you know okubeera nga twatambula amasomero mangi in a very short period of time because abaana b'amasomero baali batwagala nnyo for the time we were there kuba 2009 paka 2011 ebintu bye twakoleramu byali bingi ddala so industry yali so welcoming mwenga abavubuka ebiseera ebyo mwalina ku nnyimba ezihitinga ezikuba buli wamu boyita oteyo osanga kalibula ngakalibolimba lwa tiimu yamwe gye mwalimu excitement ebeerawo ng'olina hit ng'olina oluyimba olutambula olina oluyimba olukuba abakyala bagamba abavubuka abo nga banyirira mwakyanda olinga mutya okulabika nti at least essaawa eno mukyalinga tusinga bwe muli babasinga excitement erina begetwala era of course bitwala bangi nnyo naye I think focus twalina ekigendererwa kyali kimu making it in life and the fact that twali baana bato kankiyita oba nti twali bafala nga tetunnabuuka bulungi so nakyo kyatuyambako somehow ate n'okusigala ku mulamwa nti our aim was always doing the good music kuba twalina omuntu and we had a very big person behind us Silver Kyagulanyi is one of the most organized people so kwegamba nga tolina ngeri gy'osobola kukola mu nsoyize kwemboozi eya Silver Kyagulanyi nga tosobola agenda mu studio ng'olune nga teziwunya omusajja nga muyonjo nnyo
nze nagendako namusangako owa Pademan Pademan nasooka abuuza waliwo omuntu yayingira oba nga amaze okunyenjaga nangamba stop yamugamba stop ojjemu engatto zo nga tonakuyingira namugamba zindabikidde okubanga teziwunya bulungi I know that guy omuntu atamusangangako n'oggwako mu mbizi oyo muyaye tokimanya kati wongamba nti yabatraininga kati understand ebintu ebimu just abamu bajubisa emboozi abalala zimu ziba ntuufu but one thing is a very organized person ekituufu and is a very good person to work with ebbanga lyenakola naye so akuga nti namufunamu obuzibu nakati he is still like a father to me so I really respect him kati kyatuyamba nnyo okubeera nti twatandika naye nga tukyali bato okubeera nga tutwala mu maaso ensobi zonna ze twandikoze osanga yazitutaasanga ne tusobola okuba nga tugenda mu maaso ku mwana omuto kati ajja mu industry essaawa eno ng'atandika okuyimba biki byalina osooka okwewala kati nga tanaba manyi industry eno nga wakajingira waliwo ebisoko bibayita eye opener ne bikugula amaaso n'ogamba kino kibujje kiri biki byalina okwewala okulabika nti yeekuuma ebintu ebisinga obukulu omuntu byalina okwewala ng'oyingira music industry I think competition kyekisooka obukulu abantu asinga babeera nnyo competition ne industry bw'oba onoogijjamu ng'oyagala oginyumirwe kola bibyo nyumirwa nga ggwe ate n'ekya music industry si ssente don't focus on the money focus on doing the music with love sente zijja kujja zokka ffenna twatandika nga we twali tutandika okuyimba twali tukyagala we used to love it si nti twakola nga tufune ssente naye olw'okuba nga twali tukyagala nga buli kyetukola tukikola n'omutima gumu nekimaliza nga kitandisa otusasula so basically it's the love you have for the music do it with love sente zigenda kujja by the time wakolera Kasenyanku was a big banger mu town yes nga buli togamba Ray signature this is a I think byonna bintu byalina okuyitamu nga kubye hit song byonna nabiyitamu and I'm so humbled that I really survived a lot of temptations and I achieved a lot ebyo byonna ekisookera ddala byonna byandibadde abakyala baagala ina hit ebyo byonna bijjirako by the way nayo ina kubeera focus because olaba Kasenyanku tomuzala mwana by the way one person abadde obulamu njagala bubeere bwe buti sibwagala mu makoona bubeere straight ze n'omukyala omu nina n'omwana tewali mulala so ekyo sikikweka because obulamu njagala bubeere straight omuntu yenna ng'onooachievinga mu bulamu obulamu olina obutwala nga buyita mu kkubo limu wansonga ojja kwewala ebintuutu ebinaakutomeratomera eyo gy'onookyamira so nze njagala obulamu bubeere bulungi nga ne wemba sikyayimba I can still stay and survive, you know, because bw'okola reputation ennungi esobola okusasula kati ebikemo byaliwo byonna no kati bikyaliwo bingi nnyo because still I do good music, I write good music bikyaliwo ebyo byo tebiggwaawo naye ekintaasa kiri kimu ndi muntu ali focused manyi kyenjagala what does it take okukola music omulungi what takes to okola music anti alimu ebika so nze kyenyinza okuba nga nkiyita good music omuntu omayinza oba takyanga good music nze kyendowooza music omulungi it takes the background gy'okulidde because background y'omuntu ematalinga nnyo omwana baba yali tokyadinga muto era bw'akula ekyo kisigala mutwe bwe buba olaba nga you know they are like street kids what naye omwana baba yakuzibwa bulungi era naye empisa z'oba oziraba that's why they say charity begins at home and ne music era kigoberera gy'ova ne mu music gw'okolera kijjirako so kola music omulungi kisinzira ne ku music gw'owuliriza music gw'owakula owuliriza me I grew up listening to good music abantu abayimbira ddala and I really love people who write music abawandiika deep kind of things so nze mpuliriza nnyo music omulungi ate njagala nnyo message I love listening to good message so nze awempita nze nganze that's what I call good music people who do club bangers you know kuba ndongo I'm not that kind of person nze njagala kola music anasigalawo nembasiriwo who really inspired you kujja mu music okujja mu music bali abantu bangi but Silver Kyagulanyi was my number one mentor because
he's a person who's been there since we were young and is still there apparently. So namutunuulira nnyo ne mwegomba engeri gy'akolamu ebintu bye. Abayimbi bangi, Moze Radio, Aziz Aziona, I remember he inspired me a lot. Be bantu betwebuuzangako. Yeah, so bebo bangi n'abalala bangi. Gwera ne music melody olaba nti gwokubanga atambulira mu gundi kwezityo. Yes, those are the people who inspired me to do music. Watandika wafulumya Kasenyanku. Kasenyanku yali basing up true story over you just wrote the music. Kasenyanku was a vibe. Not recent in Alinchiro was because group yafe we yayika the chanyiga nnyo. I used to put in a lot of energy. Na chanuma nnyo kuba decision ya group okuvaawo teyali yange. Yali yabapatana bange. So group wevaawo chanuma nnyo and group ya twakitanga leero enkeera nengenda mu studio nenkola Kasenyanku. So sewali nti oba muwala yali ankyaye biki but I think because of that anger gye nalina essaawa eyo kubanga ndaba ekintu kye tubadde tukoleredde kakinawe kituuse nga ate kiggwawo ndowooza message gye yafubutuka neyingira mu luyimba. Many people thought oba nalimu heartbreak or what naye ate no nothing like me. Asitamuno yajja n'akyongeramu wali nti omwana yasigaza kitimatima netugamba Nkyali mwana muto because Kasenyanku namukola. Kasenyanku ya hitting nga nina emyaka ndowooza 21, 22. I was young. I was very young. Yes, so byebyo nno industry ogikubye tuvudde ku career ye y'okuyimba kati tugenze okola oluyimba ne Irene Ntale ebiseera nga bwowulira Irene Ntale olina okumanya nti Ray Signature is behind the pen. Yeah. Irene Ntale mukwatagana mutya? Irene Ntale twakwatagana Swangs Avenue ng'akyakola ne Swangs Avenue. They met me ne bangamba baagala muwandiikire. That's when I started working with Irene. Netutandika okukola ennyimba nnyingi nnyo and I'm so humbled that zonna zaasobola okuhitinga. The songs at least made it. Era netusigala nga tuli ba mikwano netukola zi collabo. Until now she's shining, her career is really doing well and I'm so happy that at least in my life I have people like her. You know, people, even when I need a job, she's one of the people who can recommend me anywhere like that. Amazima gogerweko Ray Signature. Ebiseera byewakolanga ne Irene Ntale, you made a lot of big bangers in town. Yes. Yakola ennyimba nnyingi ez'enjawulo nga z'amaanyi ate nga gwe owandiisa ennyimba ezo. Yes. We appreciate for that. Bw'otunula this time around mu kaseera kano ke tulimu Irene Ntale music wa Irene Ntale oba tugambe kuva wewamutta mu kaseera ako wamuteera music eyali bw'ati yaddamu n'agira kano bw'ati ate akaseera awo n'ajja ava mu Swangs obuzibu ava ku ki gwe ng'ategeera Irene Ntale? Because I know you understand her. Abatudoza bakikwata Irene simutanga nti namuta. No, but you know, sometimes the management. Right, apparently she's I think managed with Universal Nigeria. Yes, so kati ebintu ebiyingiramu management ez'enjawulo balina abantu ababe baagala okukola nabo. I think that's how we twalekera okukola, but we didn't actually stop because we went to Nigeria. I worked on some songs. We went to Nairobi. I worked on some songs. So simanyi sinza kulimba ate so agaba muno Irene yadde mabega wabula kyenyiza okugamba nti I think they are planning something better for her, but ekuba balina plan ennungi nga they are taking their time to come up with something nice. Nenga sola kugamba muno twakita anytime nze ni muwandiisi buli muntu yenna bwampita okukola music, there is no way wenzi oganti ote tukyakola fena. No, nze buli omu nkola naye. So kyemanyi balina plan. Maybe they are taking a break or something like that, but I'm sure she'll get back to the business. Of late music aina nyimba zabadde atadde waliwo olimba lwatadde awo mabega kwawo. Ekyamazima kiri nti Ugandan industry manyiyo bannayuganda balina time ne bamba nga welcominga nti ate this time tujja welcominga. Of late, how do you see Irene Ntale music? Because for you omanyi music I think it's could be the pushing, just promotion. Yes, ate nekirala
Bannayuganda balina mentality erwanyisa music omulungi. I don't know why. So kyoba omanyi omuyimbi mu industry alwana n'ebintu bingi just lwakuba abantu bo baba balaba star n'ebintu bibeera bingi. So sometimes it's the promotion oluusi nga strategy eganye kuba sigenda kuga nti music mubi. No, music mulungi kubanga waliwo abantu abayimba ebiyimbayimba okitegeerera ne biyitawo ne bifuna attention. So sometimes it's the pushing. Wabaawo ekiriwo oluusi zibeera emotional kind of issues mu muntu alina byayitamu nabyo bimatalinga oluusi ku music. Abantu bo tebasobola kitegeera naye omuntu oluusi ata music naye nga si musanyufu oluusi. So I don't know, all these things happen. Naye nga kyenyinza okugamba nti biba bingi nnyo. Sisobola kugamba sisobola kera kumakya nengamba omuyimbi yaggwamu. Right now sikyayimba, but if I decide to wake up tomorrow nengamba ngenda kufulumya music, trust me ajja kukola because I have the potential. Okitegeera naye oluusi obutaba ready waliwo n'obutaba ready naye bw'oba ready so sometimes kikosa bw'oba toli ready oba ng'olina by'oyitamu ng'omuntu kuba buli muntu abaako ne by'ayitamu ng'omuntu omulala yenna n'abayimbi ate n'abantu kye balina okumanya they are human beings just like other people nabo balinako ebintu bye bayitamu nabyo bikosa music by the somehow. Right, waliwo webeerawo ng'omuntu n'otuula n'ogamba naye oli cheated somehow oba mu ngeri oba ey'enjawulo oba audience ya Uganda olaba teku appreciate nze talent yo ng'omuntu. Nze kyesobola kuddawo n'enkyogera lwa nsonga me I have achieved obulamu bulungi. That's number one. Complaining as I won't say I'm complaining kubanga ebintu ebisinga bye nali njayanira okulabako mu bulamu Katonda abimpadde. I have a beautiful wife, I have a kid. Okitegera firstborn wange namufunye ku birthday yange. Oh, congs bro. Okitegera so kwetano ziwele olwasa. Kegamba everything is okay. Everything is very very okay. Everything is very okay. So complaining z'abantu banjagala. People fight my battles nga sirina y'abantu banwanirako. So I mean sisobola kugamba mbu abantu Uganda sina kye ngamba no wabula ekikuwadde kye wali oyagala ekimpadde ate ekyampeera ddala because nkyaliwo nkyakola emirimu. I'm sure we're getting somewhere. Obulamu bukyuka mpola ensobi tuziyigirako ate n'ebirungi ne tubisiima. Nowandika ennyimba ez'enjawulo nowandikira abayimbi ab'enjawulo nowandikirako Rema. Which song was that? Unasoko kule was it Deep in Love, Stucky. Rema kyali wange ye naye tukoze ennyimba nyingi nnyo. How did you meet Rema? Mwakwatagana mutya? Rema you had projects. Actually Rema yantuukirira. Yes, yantuukirira nangamanya gampandikireko music. Nemugamba yes, because gwe mulimu gwange. That's how we started working, and actually besides working we became friends. Even of recent twine nyimba zetwakoze zikyali mu studio. So I'm glad the music industry ate nayo empadde emikwano ate nga bwensasula n'okunsasula. These people are not just clients to me, but they are friends. Nkolagana ne Rema eri etya? We are good people. We are good friends. Rema muntu kika kinga okola naye. Nze simwinako problem by the way. Sisobola kugaa nti Rema mwinako obuzibu wadde. No, muntu mulungi ekisooka amanyi okuyimba. That's number one. Ebintu ebisinga okunsanyusa kyobola otunuulira background yange yonna nze nkola n'abantu bamanyi okuyimba mpandiika n'abayimbi because jaganya abantu abayimba obulungi. So I enjoy when I'm with Rema in studio. I really enjoy. Okutwalira bw'otula wansi n'okwata pen kubaana kati abaliwo bw'otunuulira industry eriwo kati mbaana abazze kati abawala abayimba tuyina abaana b'enjawulo ababumizeeko naye waliwo otutunamu n'ogamba kale singa tukwata wano wewati ate music waffe yandibadde ku step wait to the female artists abawala abaliko kati ani gw'ogamba nti ono nemukwatako muganda wange. Abayimbi bangi kati bampadde Frona wuuyo. Frona wekiteeso? Yeah, Frona ayimba bulungi by the way, and I think she's one of the people bwasigala ku mulamu obulungi with the management she has agenda kimakingira ddala so far because ennyimba tuli muzikolera ddala nyingi. Muyimbi kyomala gwenyinza ogamba nkola Azawi. She's a good artist. Ayimbira ddala bulungi naye
I'm sure she's going to make it somewhere. So far abawala nyizo kugamba bebo beba at least bebo sijja gamba nine mikwano mingi abayimbi bonna bayimba bulungi sijja gamba bayimba bubi naye wabawo buli muntu bakubuza wabawo akusingira you know so nzabo abo bankolera bwokuba tochi maaso ga industry ya music tulina future eri bright maaso bright nyo future eri bright kubanga music yakyuse abantu baba batandise oku appreciating oluzungu ekitali weddedda nga botayimba Luganda ne kati abantu ba appreciating n'oluzungu oluswahili nabo abantu bananso do attention. I'm sure we're doing good, we're not doing bad. So tugenderaawo nekyatusigale nga twewagira nnyo Abannayuganda muwagire ebintu byammwe ono music abaana bamukolera mmwe tebamukolera that's why tuli mu Uganda bayimba Luganda muwagire ebintu byammwe mugule n'ogula online music atambula atya kyemanyigwa artist umanyiko olina step ahead josingo tegeera ku music online actually music atambulira ddala bw'obanga oli organized channels zo zifule organized bulungi ojja kufuna sente. YouTube esasula, Apple Music basasula, so iTunes. Yes, so we're organize yourself and focus, do your things, brand yourself bulungi. Music abantu bajja mugula kuba Abannayuganda bangi abali eyo. What olaba bayimbi batalina YouTube channels? Bangi nnyo, of course abo bo bangi kyevudela nkugambye. Twetaaga ate guno omulembe gwe tuliko naddala bino bikolona bye tulimu bw'oba toli organize muganda wange ogenda fo obwavu kubanga awe wali ssente kati twazze ku mukutu online wali ssente. Yes, mutimbagano. So abayimbi bonna kyensobola bakubiriza tweweeyo tutereeze ebintu ebyo kubanga gavumenti ejja kuvayo tulwanireko nga naffe twerwanyeeko. Bagamba lubaale embeera nga n'embiro kwotadde. Oli muwandiisi mulungi wa music. Omuntu kati ng'agamba njagala Ray Signature nkolereyo oluyimba mpandikira oluyimba akufuna atya? Omuntu osobola okuyita ku Facebook page yange eri Ray Signature eriemu ojja giraba esinga big numbers era ojja giraba eri active n'ebifaananyi ku ebiri. Osobola okunsindikira DM message netwogera. Osobola okuyita ku Instagram Ray Signature oba Uncle Ray, zo ziriyo bbiri nawo nfunirawo. Osobola ogenda ku Twitter Ray Signature era ojja kuba oziraba pages ziri organized bulungi nnyo. Tukole business. Ayagala okundaba wangi nnyo w'okunsanga tosobola kumbulwa ge mazima. Nga tuwumbawumba nga tumaliriza interview nako lwaleero tuli jangu Flona jangu tula wano ono tuwumbe ne Flona ono 30 second Martin soko jjo wano tereze wano Flona alabikire mu kamera eno nga tuwumbawumba kuba kuno lunaku luwe soko tereze wano Checho okay Ray nga tuwumbawumba omukyalo ono Flona bambi yayimba bulungi yakoze olimba tugenda kwa video shoot onako wali bayita ekiteeso ani yakutuukirira okulay kanti oba wazula content n'ogamba omwana ono? It's the management, usually management yentuukirira. So management ye yantuukirira ne bangamba baagala tukole. And I'm so humbled because at least making is not an easy thing. I always love to be part of the making. So I'm so humbled and I'm sure she's going to achieve a lot like I told you before. Kasitasigala ngali focus because abantu asinga ekibatawanya mu music kuva ku mulamwa ne bosigala ngali focus you're going to make it because I need obozi dungi chala fanana bulungi. So yeah. Yeah, the sky is the limit. The sky is the limit. Wakwata peni eno onogamba ekiteeso kino lwaki kiteeso? Dagambye nze I love doing good music. I love doing good music because I grew up listening to good music. Njagala nnyo music omulungi era bw'oluwuliriza oluyimba it's a beautiful song. It's a beautiful song. Njagala mukalaka wano wasooka wakatani ngagiteeso soko tuwemu ako kagundi awo nga lutandikaawo tira tukikwate musirina byakola mulira kona welelo batulina byakola muba so busy naye lelo toyina nabombona
kati nkwepuze akunonya talina na wampita nsinga kwagala kati kateka wali jitezo sunanga jitezo nsunanga jitezo kati kateze ngamba nsunanga ekitezo byonna bikola how do you feel okubanga okozeeko ne legendary music artist ate nga muwandiisi simanyi kyakwogera simanyi kyakwogera cause bano be bantu abamu mu bulamu benayayananga okusisinkana mu bulamu bwange nti honestly I'm so humbled nti Ray musajja mukakamu kyenali sisuubira and so talented kwegamba ye muntu awandiika vibe n'ogituulamu musajja w'amaanyi n'ogituulamu okugumiza nti musajja w'amaanyi songa zonna azitegeera nga ye muntu omwangu okola naye nti mu project eno being the second project bambi enyanguyiddde okusinziira omuntu gwe mbadde nkola naye wetegese otya olunaku lwaliro video shoot gye tuliko ndimwetegefu nnyo kubanga kyendiko nkyagala ate era munnange omukulu product yagigoberedde paka ne video shoot ogenda editing na video olina bw'ogyagala nina okubeerawo because you see the things it's about pushing one another tulina okwebereramu nze usually wenkola kyengambye nti abayimbi abasinga benkoze nabo bonna mikwano gyange why I'm always there sikireka bule simubbanga awo nkola follow up I even do the pushing because nange nkikola nkyagala so manjagala kiveeyo ensi ekirabe nga kirungi Kale Ray signature as we wind up your last remarks eri aba follower bafa bali ku Celebrity Track Extra UG obadde twatandikidde ebigambo byofunye nga bikuyamba bitwale nga bikulu ebitakuyamba bireke mbagala nnyo mwebale nnyo kubeera ku mukutu guno mwongere okubeerako temuvaawo ate mwongere okuwagira music we Uganda kubanga mwe mutufuula kyetuli mwewe mutali ffe tetulina kyetuli so keep supporting keep supporting that's all I can say tuli mu corona naye kirera kijja kuggwa mask muzambale thank you Afrona yes ku social media ko samanya ki social media kwa Afrona Facebook Frona CRK Instagram is Frona Official and YouTube still Frona Official so ngamba sibula ngambesaba kuwandiisibwa mwe otwagale kuba tuli bana bannayuganda ate muziki tukuba gwe waka mukagale kaana kawaka ensonga bwe zitambudde akaana kano mukasupportinge kakyali kato ka baby mukanize mu industry abaana mu industry mujjudde eribo joint si muzikendeeze enkokola muzikendeeze bere bulungi subscribinga mbadde ne Ray Signature ngenda muleeta mu party eddako nga tugenze oyina ennimiro ennimiro nnimira ddala tugenda mu nnimiro emboozi tugikwatire eyo nga omukulu bwatuwa ku bikajjo mayuuni bwayise omanyi mayina ga bwayise bere bulungi subscribinga ebikunyiziza bitwale nga kitono byakusaaga tusaasire bannaye bwe tuba tubanyiziza kale bye bye